Neyanziza nnyo mukulu Ssenkubuge mukuliko eyo mu weekend era wano mu kibuga Mbale abantu abasinga tebanakuba nti baggulawo maduuka bakyali ndooza mu ggandaalo lya Easter n'obudde bwakinyiika gobe enkuba yo ekyagenda mu maaso n'okutonnya. Anga sinagenda ku mulamwa kansooke neebaza abo bonna ababadde Canaan ku Good Friday eno baalaze nti omusumba waffe akyali muntu w'amaanyi nnyo era nga byonna ebyojja bibeerawo teri kimuziza mabega okuggyako enjiri yo ekyagenda ddala mu maaso. Mwebale nnyo mwenna abasobodde okuva eno bitundu ebya Eastern Region, mwebale kuwulira mulanga gwa Pastor Rogers Bugingo ne muba nga mwagenze ne musabira wamu naye. Mukulu Ssenkubuge nga nvuddewaawo embeera y'ebyonsoma oba byejigiriza mu bitundu disitulikiti y'Essolonko ezze Sereba era nga amasomero ga Solonko disitulikiti gasinga okuba nti gakola bubi nnyo oluvannyuma lw'okuba nti abaana abasinga tebafaayo nnyo kuba nti bejjumbira okuba nga bagenda mu masomero. Naye ate okusinziira ku bakulembeze abamu mu disitulikiti eno bagamba nti abazadde nabo bakoze kinene okulabika nti bafumbiza abaana bwe nga bakyali n'okuba nga tebabakubiriza nnyo na kubabuulira mugaso ki oguli mu kusoma. Mukulu omu ku bakulu bano omukulu amanyiddwa nga Engineer Julius Naki yagambye nti omuntu waba tamanyi mugaso gwa kusoma kiba kizibu nnyo naye okumanya okuteekamu obudde n'agenda ku ssomero. N'ekirala naga nti omuzadde naye waba tannyonnyodde mwana bulungi nti okusoma mwe muva buli kimu oba kuyambako kuba nti ogunjulwa n'oba nga obeera mu mbeera ennungi nakyo kireetera ddala obuzibu. Naye ate yakonyeeko ne kya gavumenti okugamba nti abagraduates bangi bali ku nguudo nakyo kyennyamiza bano abato aba bagenda okuba nti basoma. Bwe balaba owa diguli nga naye ali waka oba nga naye akuba matafaali ono omuntu asoma alabira ddala nga talina gy'alaga ng'ono ye agwalabyeko amumazeemu amaanyi. So naga nti gavumenti eveeyo ekyuse mu byensoma wabe ng'omuntu waba bamaze diguli oba senior 6 asobola okuba nga yeekozesa baleme kubanga bamalamu bano abato abatanaba kutuukayo amaanyi ag'obutasoma. Akatuulize omukulu ono Julius Naki ng'annyonnyola ku mbeera eno ey'okuba nti abaana n'abazadde bamanyi omugaso gw'okusoma era babe nga basoma. Era abiyisiza mu bwangu budde bugenza alina okugenda. Okay, ndowooza wabaddewoko obuzibu mu message eyo naye tujja kuba nga tugibatuusaako mu maaso awo. Mukulu Ssenkubuge sijja kuba nga nsuukawaawo kambalekera akadde kano musobole okuba nga mumaliriza program. Muganda ffe Kasese afunyeemu obuzibu tatubadde naffe olunaku olwaleero naye agaye nti olunaku olw'enkya ajja kuba nga tutambulira wamu. Bwebityo bibadde eno bitundu eby'Embale. Download the Salt Media app from the Google Play Store and the Apple App Store.